musibe mutya abandi abanze Black Jew nga bulijjo nkomyewo mbadde mbuzeemu ennaku zino naye nkomyewo kuba ku mawulire agava mu nsi yonna oba gafa mu nsi yonna nga bulijjo nabagamba nti nze nconcentratinga nnyo ku mawulire agava mu nsi yonna sikibeera ku mawulire ga nsi emu tugeze oba Uganda olwokuba ndi Munnayuganda nfa nnyo ku mawulire agali mu nsi zonna lw'ensonga ndi Munnayuganda ne sibeera Uganda so nfa nnyo okulaba mmanya ebigenda mu maaso mbiwa obudde nenzija ne mbikumenyeramu gw'atalina budde oba ayagala okumanya so ennaku eziyise okuva nga ennaku z'omwezi 15 paka 17 tutandikidde Russia wabaddewo okulonda pulezidenti wa Russia amawulire gabadde googera ebintu bingi Putin kakati ngezezaako okujja nkugamba eki ekyabaddewo kisookera ddala Putin akalulu yakawangudde ku percentage ya 87.16 akalulu yakawangulidde baraivo be abasatu bafunye 4 point something then omuntu afuna 3 point something yo that's the win percentage naye kakati abali mu nsi ze Bulaaya naddala mu Europe mu America abasinga mu kimanyi nti amawulire gammwe gapaintinga nnyo Putin okuba nti dictator kisijja kuwakanya ate sijja kukkiriza because Putin is a statesman ayinza okuba alina mu dictatorship but for example bw'oba Munnayuganda so ku example nga Amin bageza nnyo mu paintinga nnyo okuba nti yali dictator just because yalina ebintu byakola ebitaasanyusa abazungu naye nga ku Munnayuganda byali badde birungi lwakuba nti yalinamu obwezi tugeze oba ng'okusoma n'abamuwabula tebamuwabula bulungi but everything he was doing buli kintu kyalinga agezaako okukola yalinga agezaako kufuula Uganda namba emu Putin mugeragenye ku basajja nga Idi Amin Dada nti Putin ebintu byonna byakola bikolera nsi ye era abazungu ekigendera kyabwe mubadde ade bagobera ku lutalo ogenda Ukraine wana abazungu bavuddeyo kulono ebogera kati ne bagamba babadde baagala kusuula Russia oba baagala Russia etemwemu obeggwewo so it has been ebadde plan yabwe for over how many decades I don't know kuva mu 1940 kuva second world war okitegeera baali kigenda kyabwe kuba basobola ne basuula Soviet Union kati nga baagala kusuula ne Russia kubanga Russia nsi nnene nnyo y'ensi esinga obunene ate y'emu ku nsi esinga ebyobugagga mu nsi byonna by'omanyi y'ensinga buli kimu ekirina okitegeera so abazungu ekintu kibasanyusa tekyabasanyusa baabagala ensi eyeggwewo kubanga ensi za Europe ziraba zeetoodde Russia esinga zonna ngagga nnyo naye ebyobugagga bye zeetaaga tezibirina ez'amafuta gaasi ebyobugagga eby'omu ttaka tebabirina miti bibira biki tebabirina emmere ensi ezisinga tezirina na mmere zigulangule Russia buli kimu ekyo okukifuna ng'ekijja mu nsi yaakyo so that was the plan abazungu abawulidde mawulire banakogamba simanya Putin yeremeza mugundi awangudde akalulu ekitegeera mbu talina opposition biki ebisinga byali bibituufu kuba nasikakasa nti opposition ya Russia eri awo nti y'amaanyi era eyinza okuba nga omusajja yagitegeka but all in all bo bennyini obadde ogoberera abatakimanyi babadde bakuwa rating bo bennyini abazungu bakuwa stat zaabwe rating yaboga before the war oba n'akalulu okubaawo Putin abadde alina rating ya 80% abadde ayagalwa ebitundu 80 ku 10 Russia balina population y'abantu 14 kitwale nti Putin ayagalwa abantu abaweranga milioni 10 mu nsi ye so that's high rating tewali president agirina rating tewali so amawulire badde boogera bingi nnyo nja bikuteeka ku screen obirabe biki aba Putin simanya Putin abba talina opposition mbusimanya taba opposition leader ebyabulimba mbusimanya teri opposition mu bazungu ngenda ku example ya Abangereza Prime Minister Rishi Sunak abakimanyi Prime Minister Bungereza yabanga president tewali muntu yamulonda no one mu America engeri balonda mu process yabwe yokulonda akalulu terondebwa nga bwalafe waffe mu president Museveni agende Bobi Wine akalulu why baga ensi yonna protecting foreign policy yayo boddira emikono gy'abantu n'owa buli muntu buli kaceere alonde abantu abo banga okugulirira omuntu foreign agent oba ensi endala esokuteekamu omukono wekimanya for example Putin singa oli kano gamba nti oteekewo abantu abamuvuganya abaddala kituufu naye nga tulonda bulonzi abazungu kubanga ekigenda kyabwe nyini bakyogedde wano mu lutalo bagoberera baagala kusuula Russia kati basobola okuyita ebbali ne bawa abantu abo ssente ne bakyusa bateekako omukulembeze n'asuula ensi kyabawoko wano abasoma ku byafaayo Gorbachev ekigenda kyo abazungu baali bamuplanting asobola okusuula era yasuula Soviet Union okitegedde so ensi democracy bya bulimba bya kwekwasa babikozesa
kufuga nsi zaffe ekyovola nti bafuba nnyo okola mu nsi nga ffe Africa mumubeere ne democracy. Why? Because that system can easily be infiltrated. Ensi eyo nyangu okuyingiramu okukyusa policy zaayo kubanga omuntu yenna abaako mwangu wa kukyusa. Naye ensi zonna ez'amaanyi tezirina democracy. America number 1 engeri balona mu president ezokiraba bati, for example Donald Trump badde bagala mugana kwesimbawo. Ekyokubiri okiraba bati balina 2 parties only, Democratic Party ne Republicans. Abantu abo si buli muntu nti aveeri nayingira mugenda ogoberere emitendera omuntu yayitamu okusobola okubeera nga yeesimbye ku president wa America. Not everyone. Buli muntu ajja abamutegeke, buli muntu ajja abeerako abamuleese asobola protecting ebintu by'ensi yaabwe, national security, national interests z'eggwanga. Okitegedde? So that is it. Naye okuwaako ekirala waliwo bebayitanga international observer omukulu bamuyita Steve Gill nga ye CEO w'ekitongole ekyebadde Russia. Statement ye yawo ku Stewin agamba nti mu nsi ku lugendo luno lweyazzeemu okulaba okutunula ebyokulonda kwabadde Russia yakirabye yatambudde over 20 polling station ebifo ebirondebwa 20 ate Russia nsi nene, which means kitwale nti bw'aba yatambudde mu kibuga kyokka Moscow ayinza okutambudde tugeze ensi nga 40 kubanga Russia nsi nene nti buli state eba nsi. So almost 20 polling station yakugamba nti waliwo kubba akalulu kubanga ekyenjawulo kyalabye nti buli kifo ekirondebwamu Russia kirina cameras, buli kifo ekirondebwamu kirina cameras ate zi live streaminga oba ziraga ebintu mu buliwo olwona agenda mu maaso ate zimala oku live streaminga ate ebintu ebyo ne mu kubala akalulu era zi live streaminga. So talinabawo obubbi bwonna era yakalulu agamba kali free and fair. Ekyo bakigedde awo. Congratulations to Mr. Putin. Alina opposition ekibiina ekisinga okuba ekyamaanyi wano ekimuvuganya bakiyita LDPR. I don't know. LDPR. Ekibiina ekisinga omuvuganya ekyo bakiyita. That's the opposition. Naye tewali amaanyi gaakyo. It's one of the biggest ones. And then Putin talina kibiina kubanga Russia tulina Communist Party LDP weri naye Putin yagamba ali independent ye mwafugira. So that is it. So tuvaawo tugendeko mu lutalo Ukraine olutalo lukyagenda mu maaso, abantu badde baludde okumanya ebigenda mu maaso. Russia is advancing, Russia egenda mu maaso ebiseera bino tugeze emyezi ng'ebiri yawamba ekifo kyebayita Avdiivka kiviire kibadde ky'amaanyi okubanga aba-Ukraine bali bakiteekamu abugezi bayita fortifications omanyi okusima ndaaki bateekawo ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Russia kyagitwalira okugwa obwenjawulo okusobola okukiwamba. Yakiwambye recent yawambye Olovka, yawamba oba ne Marinka, yawambye ebifo bingi egende advancing slowly but they are doing it. And side ya Ukraine bagamba nti they are running out of ammo, tebalina byakulwanyisa bimala, that is mbamu shells oba nga bagala bikompola eby'amaanyi bigenda kubanga Congress mu America yalema okukiriziganya kubanga balina sente zebaagala okuyisa. Congress negaana neteekawo okusika omuguwa nga bagamba nti okuyisa ebintu ebyo Biden kubanga manyi Biden yakikulembeddemu naye nga nti fukuwa okukkiriza okuyisa sente za Ukraine twagala nga naffe security yaffe boda ate police egaana boda yaabwe ensalo yaabwe ne Mexico Texas nga eri sekiwa ntiri muntu si muntu ayagala okuyingira. Biden kyatakkiriza. So mujjukire baddeyo bye state ya Texas ngegamba namolekana kano fumaga nti bagala kwesala kuki ku America bo bagamba nti America bate bakuumye. It's one of the in constitution ya chiga singa government ya central government bate bayambi federal government bayino obuyinza okweyamba era basobola okunganya amaje ne beekuumira boda yaabwe. So embere yaleta obuzibu tetunnamanya Biden kikyamulemeseza okuyisa sente naye Biden ayita mpola ne bali ensi z'abazungu sokola kyo kuyamba. So nengo otalo kyagenda mu maaso jakulakawo ku ntaano laba abantu abakafa. Omukyala yakwata video mu mwaka gumu oguwedde mu kifo kimu yazemu n'akwata nga bagamba cemetery oba ekifo elimbo ng'egezze y'okubaziisa abafu mu magye. Kitegeera recent president wa Ukraine Zelensky yafulumyako ekiwandiiko ekigamba nti ye mbulutalo kyalutandika abakafiira abajaasi 310,000 naye ate amawulire agavaayo mu bantu abafuna amawulire amatuufu ate nga sinda ba Russia Ukraine eyinza okuba yakafiira abantu abawera ne million amagye agawera ne million number. That's a lot of people. So olutalo lugenda bwe lutyo kakati era nga tukyali ku lutalo omukulu Macron ye president wa America wa Bufaransa. Macron yagambye nti
yasoka n'agamba nti ayagala amagye ga NATO gagende mu Ukraine gataase kubanga ekituufu kiri nti Ukraine kati amagye gagiweddeko ate Russia busaawa yongera ogenda mu maaso. Macron n'agamba yasoka kwogera ekyo nti NATO esindika y'amagye naye bwe yakyogera ensi nyingi zakigaana eziri mu NATO zaavaayo publicly ne ziwakana ziga nti no amagye ga NATO gasoka gagenda kubanga bwetukikola tuba tubanga abalangidde olutalo wakati wa NATO ne Russia ate utandika olutalo wakati wa NATO ne Russia which means tugenda mu nuclear war. So ensi ne zikyegana publicly naye nga abatundize b'ebufuzi bagamba nti baali balina okukyegana publicly kubanga nti bwe bakikkiriza publicly Russia erina obuyinza okutandika olutalo bekitegera naye nga bakikola emabega. Era of recently government ya Russia oba Ministry of Defense yafulumya list y'aba mercenaries abali Ukraine abalwani ebyayita International Legion naye bali bakoleyo ejje bayita International Legion liwanirwamu abagwira bonna. So abasinga baba majiga NATO ekyokubiri ebyokulwanyisa tugezenga air defense system yabayita Patriot y'aba America. You cannot use it omuntu mu Ukraine kwa eri mu luzungu kyekisooka kitegera eri confiscated kyakubiri so expensive. So tebasobola abatuze fisi bagamba tebasobola gisindika nekozesebwa omuntu lemaani oba waddembo mujaso yo kwene wadamanya oluzungu because eyo defense system emu egula I think bagamba billion meka I think like 4 billion emu bwete egula sente nyingi nnyo nyize kwa figures zogedde obi but it's so damn expensive. So tebasobola malaga jirekera muntu agikozesenga bwasanzi kubanga bwabatamanyi gikozese abalasha bagikuba. Of course abalasha bazikubye bakakuba jo mwezi ogwedde bakabakubye air defense systems nga 3 ezo. So kigambibwa nti awo nabo operating as air defense systems zonna baki ba mercenaries bebayita mabituizo okuita mercenaries but they are from NATO. So NATO officially tell Ukraine ne NATO already jeri erwana kubanga nebyo kwanse ebisindika nebintu ebisinga kati for example zitangezo Abraham bayina ebintu binyozo bibetaga bibakozesa nga byetaga ba amagye ga NATO. Abantu bakolanga reconnaissance abagira data abacollectinga data okusobola amagye ga Ukraine bonna baki amagye ga NATO. So list weri aba Russia yabafulumira mercenaries abasinga bonna baba mushi baba NATO. So ekyo kyabadde bwe kityo omugamba bamalo kyegana Macron navaayo kati yakyusiza government bwana alaba nga amagye ga Russia gagala kuyingira Odessa ye port yokayoka Ukraine gye yasigaza kuba Russia soka netwala side ya ogibayita Azov yagitwala netwala Mariupol yagitwala kati Russia yasigaza Odessa. It's actually culturally it's a Russian city. So singa Russian city ye netwalibwa Ukraine yakuba landlocked kati Macron yagamba singa Russia anachira nti Russia yagitwala igenda sindika amagye gayo era batasedde n'okukola plan amagye gayo ogana ayimirira okustopinga Russia mbwe kigendera kyabwe to force Russia okunegotiating which is a wrong move because I'm telling you right from here otalo lugenda ku escalating singa Abafaransa batwala amagye gayo kubanga Russia will not stop because of French army bajja kuwa warnings baba nazigana Russia jabbalumba ere jabbakuba kati France ate yekulaga mbu bana abalumba okusinzira ku media yabwe not the government oba media baganti bana abalumba those bajja kusindika amagye they have nuclear weapons kandi Russia ina nuclear weapons. So it is going to waliwo possibility otalo okweyongera okugenda mu maaso. So ekyo mubeerawo ya naye ng'ekisinga actually manyi I'm a chief of staff wa amagye ga France government the French army is ready kubanga Macron yakyogedde kati oyinza okwebuuza nti Macron afaaki Macron ekimutta gavumenti ye eri mu buzibu. Mukijjukira mubadde abagobera mu Bufaransa badde kwekakasa kungi economically ebintu si birungi politically ebintu si birungi ekisembayo Russia ng'ekozesa ba PMC Wagner egezezzaako okugoba Abafaransa mu Africa mukimujjuka wa Niger yasazeeko the cut ties nebaga nti endagaano zibadde balina ne America baagala amagye gambe basooka kujjawo ga Bufaransa kati bagobye n'agaba America badde balina bagamba base yawe gitwale nga NATO base ninga ya drones badde bakozesa drones okukola oba obukesi ku African continent bife bisinga badde base singa obunene badde bakagizimbisa milioni 10 ekya dola abasajja bagende. So Mali, Burkina Faso, Niger, all those were French colonies. Ate France jebera ebadde abantu abe bakozesanga kubabba ebbeyo obugagga byabwe bakozesa na sente badde kimanyi nti mu nsente badde bakozesa na sente za France. So buli kimu
uranium bayo uranium ekyo kizogamba kya bugagga kya mutaka kikozesebwa okukola amasannyalaze ga nuclear. So bino badde bijje mwezi ensi kumpi almost kubwerere. Kati Russia eringanga yagiremeseza kati Macron agezaako okulaba nti mwannemese eri nanka nfeko kyekola ki kyenkola because ekitufu kiri nti bamusaze mu Africa almost asigaze ensi ntono nnyo France, and France amaanyi gayo n'ekonomi yayo ebadde eyimiridde ku maanyi gijja mu Africa. So ngenda komaawo alina ekibuuzo kiteekewo nze Ismail oba Black Jew singa kugera ku bintu bive amawulire agafa mu nsi yonna mu America, Europe na Africa wabawo ekyamaanyi. Subscribinga, likinga, sharinga, mbeerawo bwefunye akadde nembawo amawulire nenga mu comment omuteeka mu kiragala njogere kyotakiriziganyiza nange it is fine, tuli badde otakiriziganyiza so kumpabula nange so kuwabula tugende maaso. Mbagala nnyo mubere bulungi.